Kirangiriddwa nti abantu abakunukkiriza mu 9 be bakajjayo empapula nga beegwanyiza ekifo eky'obukulembeze bw'eggwanga mu bbanga lya nnaku 2 zokka. Olunaku lw'eggulo akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga lwe kaatandise okukwasa abantu empapula abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo naddala eky'obukulembeze bw'eggwanga era ng'abantu bangi abayiise ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ku mulundi guno nga balamuza obukulembeze bw'eggwanga. Abasinze okwettanira okuggyayo empapula ezisaba okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga lino be bavubuka nga muno mulimu n'ab'emyaka 20 gyokka. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti tekalina muntu yenna kagenda kuziyiza kuggyayo empapula kavuna atuukiriza ebisaanyizo. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Julius Mucunguzi asabye abavubuka abaagala obwa pulezidenti banoonye emikono egibasemba balyoke beesimbewo. Iteeka lyo teryagamba nti ojja kubeera bwoti oba ojja kubeera bwoti. Oli abadde agamba nti bwantuuka wano ng'oli ng'ayambadde bubi mumukkiriza okusima empapula. Amateeka tegagamba nti olina okujja wano nga oyambadde bwoti ng'oli mu syuti oba ng'oli mu kanzu oba ng'oli mu mpale nnyimpi oba ng'oli mu lugabire oba ki. Iteeka lyo ligamba kasita olaga oli munnayuganda oli mulonzi waddembe okwesimbawo kifo kyonna ekiriwo mu mateeka. Kati tubasaba abavubuka nga bavaayo kati okulaga nti baagala kino ekintu ekyokuntikko interest n'obuvumu obwo bwe balaga babulagire ddala ku mitendera gyonna. Abamu ku bajja empapula ezisaba okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga bagamba nti baakutandikira ku kukendeeza omuwendo ogw'abakozi ba gavumenti naddala baminisita okutumbula ebyenfuna by'eggwanga n'ebirala. Nzize nga mpandiika manifesto yange mu bintu byange byenyinza okukolera Uganda okuva mu mwaka 2026. Manifesto yange egamba kisonyiwo. Olunaku lwe ndayira ku bwa pulezidenti lwe nsayininga ekisonyiwo eri abantu bano. Buli yali abaddeko omukozi wa gavumenti bukyanga tufuna independence, buli yali abaddeko omukulembeze ku kifo kyonna eky'obwa politics, buli yali abaddeko omulonde mu bya politics, na buli eyali abaddeko omusirikale oba ow'ebyokwerinda, na buli yali abaddeko pulezidenti n'amaka gaabwe n'abantu baabwe bonna ngenda kuzza embavu mu nsimbi zaffe osobole okuba nti ogula ku bintu ebiwerako mu nsimbi zo. Ngenda kusala omusolo gwa VAT, value added tax, okuva ku 18 okudda ku 10. Akakiiko akatawulula enkaayana ezaateekebwa akakiiko ezaava mu kamyufu k'ekibiina ky'NRM mu kulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno kasazizaamu ebyava mu kubala akalulu mu bitundu bya Terego West Constituency era bwe kati ne kalangirira Dramuviru Eric Sabiti nti mutuufu yalina okukwasibwa bendera. Kino kizzeewo oluvannyuma lwa Allen Kizito ne Sabiti okuddukira mu kakiiko ako nga bawakanya obuwanguzi bwa Moses Angudulu yalangirirwa era n'akwasibwa bendera y'ekibiina ky'NRM. Bano okuddukira mu kakiiko ako okwemulugunya baali banokolayo ensonga okuli ensobi ezaakolebwa mu kugattagatta ebyava mu kubala akalulu wamu n'okujingajinga empapula ezaavaayo mu byalo gye baalondera n'abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda okwekobaana n'oludda olumu. Bannamateeka ba Angudulu bo tebawakanyizza bujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi era bwe batyo tebalaze nti banaabaako kwemulugunya kwonna okulala kwe bateekayo. Akakiiko kano kassaawo okuddamu okubala obululu okuzuula omutuufu eyawangula akalulu akakamyufu era byagenza okuggwanga Sabiti afunye obululu 1437 ate Angudulu n'afuna obululu 2816, Allen Kizito n'afuna obululu 2786. Akakiiko kano kakulembeddwamu Anthony Bazira kasazeewo nti kaakano okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa n'obululu obwaggyibwa mu byalo eyo baakizudde nga ebyalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda mu kitundu ekyo byali bifu. Ssentebe w'akakiiko akatawulula enkaayana z'akamyufu k'NRM John Musime ategeezezza nti okulonda okw'akamyufu kuteekeddwa okubaamu obwenkanya n'okuwuliriza era wateekeddwa okubaawo obwanjulukufu ku buli ludda okwewala emirobuli egiyinza okuvaamu. Okusinziira kwakulira ebyamateeka mu kibiina ky'NRM Enoch Barata, akakiiko kano kaakawa ensala ku misango 61 egyawaabwa era kalwana nnyo okumaliriza okwemulugunya kwonna okwatwalibwayo abantu ab'enjawulo egyekuusa ku kamyufu k'ekibiina. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II atongoza ensuwa y'ebyobulamu eyatubeere balamu n'omulanga eri abantu okujjumbira enkola eno ebataasa mu biseera eby'obwetaavu ng'endwadde zibazinze.
Mubaka bw'atisse Omulangira Daudi Chwa mu lusiisira lw'ebyobulamu olutandise olwaleero olugenda okumala ennaku 2 ku mbuga y'essaza Kyaggwe mu ggulu Mukono. Kalema Kansenje asiimye bannamikago abaakwasizzaako Obwakabaka mu kaweefube ono n'akinogaanya nti enteekateeka eno yakuyamba nnyo abantu be abayita mu kaseera akazibu okufuna obujjanjabi. Ssenkulu wa Kabaka Foundation Omukungu Edward Kagwandagala abawumye omutwe mu lusiisira luno ategeezezza nti enteekateeka eno eyongedde okulaga nti abantu ba Kabaka bangi batawaanyizibwa endwadde ennyingi mu byalo naye ng'obusobozi obutuuka mu malwaliro tebabulina. Abantu ba Beene mwenna balamusizza nnyo. Buno bwe bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Twebaza abantu baffe mwenna abajjumbidde enteekateeka eno eyatubeere balamu mu masaza yonna gye tutuuse. Kizuuliddwa nti ddala abantu baffe balwadde era ebyobulamu bisaana okwongera okuteekebwako essira. Olw'ensonga eno tutaddewo tubeere balamu yinsuwa okusobozesa abantu baffe okufuna obujjanjabi obusaanidde. Twebaza abasawo abamalirivu abatambula naffe nga basomesa, bakebera n'okujjanjaba abantu baffe. Obumalirivu buno bulaga okwewaayo okuyitimusa embeera z'abantu n'okubakuuma nga balamu. Tuddamu okwebaza bannaddiini, bannamikago n'abavujjirizi omuli Diamond Trust Bank, I&M Bank, Buganda Kombucha, Maya Paramedical School, Jubilee Insurance Company n'abalala olw'amaanyi ge mutadde mu kaweefube ono. Twebaza Minisitule y'enkulaakulana y'abantu mu Bwakabaka ne Kabaka Foundation olw'omulimu omulungi gwe bakoze mu kuyitimusa ebyobulamu ku bantu baffe. Tukubiriza abantu baffe okujjumbira tubeere balamu yinsuwa enaasobozesa okufuna obujjanjabi ekiseera kyonna. Olw'obukulu bw'ensonga eno tutumye Omulangira Daudi Chwa okubatuusaako obubaka buno era tubeere balamu yinsuwa n'olusiisira lw'ebyobulamu mu ssaza Kyaggwe mbitongozza. Katonda abakuumi. N'ateekako omukono Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Kotiuda Nakate Kikomeko asuubizza nti bo nga minisitule baakuyamba nnyo okwongera okutuusa enteekateeka atubeere balamu insurance mu bantu era n'akowoola abantu ba Kabaka obutasubwa mu kisa guno. Omwami wa Kabaka ow'essaza Kyaggwe Ssekibobo Vincent Matovu Bintu Bizibu yeebazizza abantu ba Kabaka n'ab'ekitongole ekya Kabaka Foundation olw'akaweefube ono ateekeddwa mu ssaza Kyaggwe ayambye bannakyaggwe bangi abadde bayaanira obujjanjabi. Omulabirizi w'Emukono kitaffe mu Katonda Enos Kitto Kagodo asabye gavumenti okuyamba amalwaliro ng'egateekamu obujjanjabi obumala ne yeebaza n'Obwakabaka olw'okulowooza ku bannakyaggwe. Ebisingawo ku mawulire ago tunaabikutuusaako olunaku lw'enkya.